abaffe singa Mukama Katonda ajja wooli n'akubuuza nti ku nsi oyagala kumalako emyaka emeka, omugamba myaka emeka? Y'ono musajja mukulu y'ensi agimazeeko emyaka 142 mirambirira, naye abaffe kino kisoboka? Musajja mukulu ayogerako amannya ye Nasser bin Ramadan Ali Rashid Wadei. Era nga musajja mukulu ono nzaalwa ey'eggwanga erya Saudi Arabia. Musajja mukulu ono Mukama gwawadde obwangazi buno bwonna yazaalibwa mu mwaka 1884 era nga babuwe bw'atyo Mukama bw'amuwadde obwangazi n'awangaala emyaka 142 mirambirira. Ayogerwako newankubadde nga mu kaseera kano yavudde mu bulamu bw'ensi eno, naye abadde musajja muzadde era nga waviiridde mu bulamu bw'ensi ng'aweza abaana 34 n'abazzukulu. Musajja mukulu ono nno ku myaka 10 yawasa omukyala eyasembayo era ono n'amuzaalira omwana wa buwala. Kale nno omwana we last born we yamuzaala ku myaka 10 era nga kwe kuwasa kwe okwasembayo mu bulamu. Musajja mukulu ono ayogerwako nti ye muntu abadde asinga obukulu mu ggwanga lino erya Saudi Arabia era nga bwe twakugambye nti ono yazaalibwa mu mwaka 1884. Kale nno ye musajja oyo Ali Rashid Wadei awangadde emyaka 42. Okusinziira ku basawo abakugu bagamba omuntu asobola okuwangaala emyaka gino naye ng'alya bulungi mu ngeri y'emu nga talya nnyo, nga yeebaka bulungi, nga yeewala ebirowoozo ebingi, nga tatamiirukuka nnyo, nga yejjanjabya endwadde n'ebintu ebirala bingi. Ng'oggyako musajja mukulu ono munna Saudi Arabia oba katugambe abadde asinga obukulu mu ggwanga lino erya Saudi Arabia eyafudde ku myaka 42 egy'obukulu. Kati kuweeko ne ku lukalala lw'abamu ku bantu abakakasiddwa mu biwandiiko okubanga be bakyasinze obukulu mu nsi muno. Mu bano mulimu Jean Clement, ng'ono nno yali nzaalwa y'e Bufalansa, ono yafa ku myaka 22. Ken Tanaka ono yali mu Japaani era nga naye yafa ku myaka 19. Sarah Neus ng'ono yali mu Amerika nga naye yafa ku myaka 19. Lucille Ladon ono naye yali mu Falansa, yafa ku myaka 18. Nabi Tajima ng'ono yali mu Japaani, yafa ku myaka 17. Gileomoni Kimula era naye yali mu Japaani, yafa ku myaka 16. Christian Motisen yali mu Amerika, yafa ku myaka 15. N'abalala bangi naawe b'omanyi abawangaalidde nnyo mu nsi eno. Kale nno munaffe y'ensonga eyo ey'omusajja mukulu Ali Rashid Wadei omusaudi Arabia eyafudde ku myaka egyo 42. Okumanya omusajja ono kumpi abadde amanyikiddwa mu ggwanga lya Saudi Arabia wonna kubanga olumbe lwe lwabaddeko abantu nkuyanja ng'abantu kasanvu kalambirira be baabadde ku maziika ge. Kale nno ye musajja oyo Ali Rashid Wadei omusaudi Arabia eyawangadde emyaka gino gyonna 42. Abasaudi Arabia bagamba ono abadde munaddiini kungwa era nga alamaze ennamaga ezisoba mu 40. Kale nno ye musajja mukulu oyo Mukama gwawadde obuwangazi mu nsi eno n'asobola okulaba ku baana n'abazzukulu n'abajjwa, kale katugambe n'alaba ku bazzukulu kumpi ne ku bannakana. Ye musajja oyo Nasser bin Ramadan Ali Rashid Wadei omusaudi Arabia eyawangadde emyaka 142 nga yazaalibwa 1884. Kale nno munaffe naawe osobola okusaba Mukama n'akuwangaaza emyaka egyo gyonna.
CBS FM.